Nzi nasoma la kuona somera mu kyalo. Reason and humanity. Tuli ku page kugundi number 3 baba jita batende. Chapter 3. Reason and humanity. Life is basically and challenged to humankind, and survival comes at a cost. Kale byasoma tatisobola bivunula. Life is basically a challenge to humankind. Yategeeza hamu nti obulamu ebiseera ebisinga buzoganya ku mwana Adamu. And survival comes at a cost. Ate okubeerawo oba okuwona okwebeezaawo kijja kubeera nga kijja ate consequence bakiyita batya? Era kyekyo ndowooza. Kyekyo tugere mu maaso. Kyekyo. The stomach is The stomach is living proof as a human burden, since one can't survive without necessarily feeding. Now, I'll be so long. Atuja bisomo da babitegeeza adi eyakawandika yasoma amateeka mukugu ebyazali bino obiwulira ebyani ebyazali n'omuvubuka omutono obyogerako ki ensonga za zali ono zali ye mwebaza okuvaayo ng'omukyala n'atalinda kumuwasa. Yena asalawo nti nno kibanga abasajja beekomomma ye ne yeewasiza. Era kyova olaba mu bufumbo bwe yeyeesalirawo. Otyo? Yasalawo nti ngenda kubeera n'ono ow'omunyiriza ng'akugoba. Ate tawasa olwedde ali mu butaala afuna muntu wa musosonkola eyo nga wonalaba kikakuba mpanga ekisosonkola akanyonyi akato mu kisu. Kati w'omunyiriza akugoberawo era ekyo kigende eri abavubuka bonna abatayagala kukola nti bajja bawasa mu mbeera yonna. Era n'abakazi abali eyo abalina ssente zaabwe temutya nammwe muwase obuvubuka gye buli kati tolaba Kamala Junior yakatandika kati ofumiitiriza n'ava mu bufumbo. Nini yabadde mu bufumbo nga bamufuga tagula mmere tasasula nju ng'omukazi yasasula enju ng'omukazi yagula emmere ate n'agifumba. Kati obadde oŋŋamba omwana oyo akutudde okumpi oyo. Yes. Asooka tweyanjule tumubuuzeeko naye ona kyobadde otobisaawo gyanasooka kibu saba gwani bana nze Jose the blogger. Lindako Jose the blogger bulijjo ndaba nnyo mu positivo okwatakwata nnyo abantu nga babasibye ng'okwata omwana gwe waki videos okwata obeera olaga abantu mu kooti nga basibye abantu byokabalingako byokka nga omuntu bamubuzayo bamugenda mulinyisa kitalya videos zonna ezisinga omuntu aba bamusibye asibye kwata byokka naye okuwa abantu ekituufu n'obutawandika by'otamanyi ntuukira ddala ku gurawundi. Kati ogambe Sali yakoze atya? Sali yakuwandiikidde ebbaluwa? Kati nze kati atya n'obyogerako nze kanbyogere yagenze ng'akola post ku Zali n'awandiika ku muvubuka we omuto bambi ye badde ndowooza akimanyi nti oba kale si ye yawandiise alina adimi ku peegi ye kati adimi n'awandiika nga tamaze gamba ku ono kati bawa Zali oyo omulenzi n'alaba posti nga yakamala eddakiika 2 okumanya abaana babeera ku social media oba bamukubidde tetwategedde n'akubira ono ng'ono tabirinako n'agamba biki byompandiiseeko ono agenda okukeberayo nga waliyo omuvubuka by'awandiise adimi ono ayagala agende wa adimi ng'ate alaba adimi taliiyo nga pressure emususseeko amasimu biki by'owandiise ebyo biki ono n'asalawo n'agenda mu restaurant wabbali n'alaba posti n'agiraba n'agikwakkulayo aba yakamala ogikwakkulayo Zali kenyininyini n'akuba Zali akuba kumbe Zali ate alikodinga ono notamanyi abe yogerere
Nina Zalia kambuze Zalia ku recordinze. Ya recordinze. Ate nga nayogedde bulungi nze nadde manyi biwedde file biwedde. Kati Joseph blogger yizo taliko ku anticipate nga kya recordinze mu conversation mwade mulina. Mwabadde mwaka kukuliza ngo abadde omuyita. Amaja. Amazima sina musaba ku ssente. Tusobola musaba ssente. Kati kya recordinze nje kiri awo ekyakutiisizza. Gasinze neewuunyiza bwewuunya ku recordinga mboozi. Aye n'agiwa owa TV, yagiwadde omuwala wa Spark TV. Naye mboozi webaga badde. Ono yayokyezza. Bonna bayokyezza kubanga n'oli emboozi yabadde ya buntu. Ono n'amugamba nti posting nkoze ekinjijjeeyo. Sinze njitaddeyo. Kati awo yabadde talina mu recordinga. Wakiri yandigenzeemu lumu ku poliisi. Ate ono n'omwetondera munnange nsonyiwa. Okitegedde. N'amugamba neetonze olwadimi wange. Ne bibeeraawo ebitebito nga tebirina nnyo makulu. Temwabaddemu nnyo nsasagge mu mboozi yaabwe gye baanyumizza. Naye nga neebaza Zali olw'okubanga asobola okuba nga ayamba abakyala abalala abali eyo abalina ssente nga babuliddwa abasajja ate nga balina ssente zaabwe basobola n'okuwasa. Okitegedde bulungi ekyo? Abakazi gye bali bangi eyo tebalina basajja. Naye ng'ebisajja bibazanyirako obuzanyisa ate nga balina ssente zaabwe. Kuwasa abasajja gye tuli abaagala ofumbirwa. Isimo bye yakolanga student wabimanya? Isimo Access ng'akyalina amaanyi. Yagamba yafumbirwa abakazi aba. Amaanyi we gaakendera ne bamugoba. N'akomawo e Uganda nga talina wadde akasaawo. Era mu kudda Uganda n'ayiga okukola kati akola n'akwana ebyokufumbirwa ebikomya student. Ate jjukira omukazi ow'e Student omuzungu yenna aba ayagala nnyo akuwase ng'olina amaanyi. Naye tokyamala n'eddakiika 7 ate akuwa esseeta akulabirira e Bulaaya. Yagenda okulaba Bulaaya agaanye n'adda mu by'obufuzi n'akuba akajji n'akomawo n'alaba ne Museveni. Kati mukyala waffe Zali. Era yakyogera simwayiriza. Simuteekako matu ga mbizzi kumuliisa gundi. Bajjo. Abyeyogerera. Bukenya bindi. Waliwo ebigenda maaso mu ggwanga ebira. Waliwo ebigenda maaso mu ggwanga. Bimbuuze nze buli kimu wendo kiddamu. Ebintu bino ebya ssente by'ababaka waliridde ebintu bya ssente ababaka okuzzaayo ssente. Ababaka yakati bwe biwayidde oba Nuupu ekyogerako ki? Nga sinaba kutuuka ku kyababaka kuddizayo ssente oba ekya Nuupu kusooka kunenya gavumenti ya Uganda. Mpulira nti gavumenti ya President Museveni we twali tusomanga mu biseera byaffe by'okusoma twasomanga kye bayita opportunity cost. Nga bakugamba nti nno bw'obeera n'ebyetaago bibiri awaka n'ogamba nti siina sukaali naye ate tewali na manda n'ofumitiriza n'ogamba naye ku bibiri ki ekisinga okuba eky'omugaso nsooke ki? Tosobola kugula sukaali nga tolina manda gajja kufumba mmere. Kati ebintu bye batusomesa ate gavumenti ya Uganda egaanye obbikola nti ekutte miliyoni 4 n'egawa ababaka ba paaliyamenti bonna naye ng'ate abasomesa bali mu kukaaba bali mu kwekalakaasa ate nga be beekalakaasa bituufu. Abasomesa muyongeza abasayansi naye nga n'aba artist nabo okufuuka abasomesa baamala sasula ne balyoka bafuna profession eyo. Kati maali balina okukola enteekateeka ne bayongeza abantu bonna. Ekyokubiri mu Uganda tulaba economy buli muntu ali mu kukaaba ebintu birinnya. Lwaki tebakendeeza omusolo? Kubanga ebintu birinnya gavumenti erinamu omukono mu bintu okulinnya. Eyiga omusolo gw'amaanyi va ku by'entalo biri eby'entalo ebyeri. Eby'entalo nayo fakita weeri naye n'omusolo bwegamba nti katukendeeza omusolo ku bintu ebirinnye era ebintu bisobola okukka kubanga gavumenti ya controllinga buli kintu. So gavumenti eyo ensobi y'amaanyi ennyo okukwata ssente n'eziwa ababaka ng'ate Uganda tuli mu ddubi. Ebintu biri waggulu. Omuntu ow'ekyalo bantu baavu tebalina busobozi bwetuusako bintu. Ekyo kankikugambe. Kati bwe twazze ku pulinsipo waffe nga babaka bamaze okugjayo ekya Julayina batutte ebintu pulinsipo n'ayokya. Bukenya. Pulinsipo ensobi gye yakoze okugamba ababaka bakomyewo ssente
yajejjusizza dda. Bobi Wine? Yes. Yajejjusizza dda kubanga yokyezza dda. Era okwekutulamu okuli mu nuupu kwa kika kya waggulu. Tudangaze tuwuliriza gwe ssebo. Tubanze kati gwali kuggulawo. Naawe obimanyi. Naawe obiwulira. Ababaka si basanyufu gwe bagamba otandi muzeeyo ssente nga gwe wajjayo eza iPod. Zaavaawa. Zaava nnyina. Zaava wa Museveni eza iPod. Biliyoni 3 ne bagulako wali ebwayise babigula ne muganda we mumanya babiri n'enyanza. Temanyi nuupu yajja obubumbi obwo baabukiriza baabufuna obwa iPod. Baabugjayo. Naye kati ate wati yajjayo iPod n'agagabye abaka bajjayo ssente nga yafuna eza iPod. Awo nange sitegera bitu by'essente bino bizibu nnyo. Awo wali firimu wayikyereza kubanga ababaka baganya ozizzaayo. Bo babugamba emmotoka wagifuna otya. Ate kati yalowooza nti agenda bakwasisa ku kibiina nti ku kaadi ng'okulonda kuzzeemu nti kubanga kati jjukira yabaguzabuguza kaadi. Kati yalowooza wagenda bakwasisa naye nga gwe tokimanyi nti ekibiina bakimuggyeeko. Kibalame ekibiina yakyeddiza. Kati ye kwabateegedde nti nja bba mu makaadi. Naye bannayuganda si basiru. Jjukira ababaka bali mu kuzzazza ku ssente zaabwe ze baayonoona nga bagula kaadi. Bwe tokimanyi ekyo? Nga teyagamba ku Nyanzi nti nno zayo abantu badize ssente ze bagulamu kaadi. Lwaki yakyogera? Tulira byo ate ng'olina ensonga. Ensonga nkulu. Abali talina gamba ababaka kujja ssente. Wati byandibagambye. Okimanyi nti kaadi bazitunda. Ababaka ataza okufunamu ku ssente okuzza mu ze baateekamu nga bafuna kaadi. Bwe kiri baasuubula kaadi. Bagamba baseeyo ssente ate nga n'obubumbi waliwo obubumbi obusatu bwe waakeezibikira obwa iPod. Ate obagamba bo buno obusamambiro bubabuzeeyo obeera muntu nga toyagaliza abantu kufuna. Bwe kiri Bobi Wine yandikoze bw'ati. Yandigambye nti kaakati mufunye miliyoni ezaanaana mutwaleeko kale 25 oba zino bwezi buli omu afuneko percentage zidde mu bantu kubanga abantu bali bubi ebyaddala. Jjukira waliyo n'abaana abali mu makomera nga banuupu baasibibwa lwa Bobi Wine. Ekyo ennyini kiyandikoze n'agamba ssente ezo muziggyeyo kubanga ssente ezo wogamba nti no muzizire ziddeyo mu gavumenti kyogamba zigenda kuyamba abasibe abanuupu abali mu komera. Era bajja zeegabanya aba gavumenti baziri. Abagala okukyaleninga bajja kukyale. Bananga abagala okukyaleninga Bukenya mujja kyale muleka asooka asabu meeting ensonga zinaba mweswata ntereti. Ate olwaleero tewali kuvuma. Tuli mu kunnyonnyola nsonga tukozese mitwe. Nzoka muleke Bukenya ayiseewo ensonga kubanga bali bano beekyanga want to respond to that. Mulindeko amala okuyisaawo ensonga ze. Yakituufu kamala okubaako balyoke bajje. Ajja mbisi yatuganya abavumi ku mukutu guno yakuteekamu ssente. Tetwagala bavumi. Enkoko zozirabye. Nawe wemulirawo ddala tumublokingirawo. Nange ndi ambasada kati ssebo. Ndi ambasada ebyaddala. Ebiba bikwerinanye naye tunagenda mu maaso ssebo kusooka oyiseewo akala ng'otunda mmotoka. Abantu bangi ntunda mmotoka ndi wano kusula motors. Tulina okusooka ssebo twala akakisa abantu buli gundi eriwo emmotoka ki eziriwo tugende mu maaso n'eyintabyese tulina kweryako muliro. Kansooke nkuba akalango mu bujjuvu. Ndi kusula motors. Sula Motors esangibwa Makindye wansi wa kalenda mu junction. Waliwo petrol station gye bayita Africa. Kati tuli opposite ne Africa. We tutundira emmotoka enkadde n'empya. Gwe nalina aliko ebizibu ebyakugaana okugula emmotoka. Simanyi ebyekika byakugaana. Osobola ogigula zino entunda gye tutundamu emmotoka n'ebyekika tubizza ku bbali. Kasolemerero ogula emmotoka tumanya yakuloga ne kapita akyamulina. Kubanga ogame osajja na bannange bwe kiri emmotoka bwe ziri mu bbeeyi yonna. Olaba ne bakadde batandise okuleeta ssente okusindika ssente. Emmotoka esinga okubeera layisi mu gundi ya ssente nga mmeka? Emmotoka esinga okubeera eya layisi wano eya miliyoni 8 ez'emiliyoni 5 tetuzirina. Ng'oyagala okukogga gula emmotoka ey'emiliyoni 3 4 gye ziri naye ng'oyagala okukogga oggweko miliyoni 8 na mmotoka kyako Bukenya awo. Tulina Legacy, Subaru, ne Vitizi we ziri mu miliyoni 8. Era ne namba y'essimu kangiteeke waawo. Eri 0779 21 41.
Sebo kizibo jidda manzi kwati bajiwulidde damwe simu ekwa kikulu 0779 21 21 41 ne ku WhatsApp kweri. Oli ne waba ine ebyekika mumuguze emmotoka. Tumuguze emmotoka lwampaka kumanya tumuguze emmotoka ngaliko ebyekika. Eye milioni 8 osasulako milioni 5 n'ennya era tugikuwa. Nitugamba genda. Kati ebyekika kiri bikubireyo kigwo nawe otegere nti walemererwa. Opatagenda kuddamu kwejjusa mu kwekwasa muntu yenna. Nga milioni 8 n'olitako milioni ezi tugikuwa. N'ogenda n'ofaafagana n'ebyekika. Birabirawo tino omuzukulu bulijjo gwe tulemesa yaguze emmotoka. Ne kukibanja mpolo omuntu agijjayo. Osasulako 70% n'ogenda nayo tetwagala gisigaza. Genda weeyagale 70%. Tulina kuya milioni 8 paka ku milioni 9 weeziri. Oyinamu eyekyenda omwo. Kutide yino Ronaldo togiraba Ronaldo yino. Oyagala kuzala walanka. Eyo Ronaldo togiraba Ronaldo. Oyagala kuzala walanka. Iyo nkutidde kyenda. Siya. Uno yazitegerera mu Alex Motors. Omulabo oyo. Wama Alex Motors tuyira kibuzo se. Range Rover wezi. Kwata. Range Rover weri awo. Nkutidde. Range Rover weri awo. Range Rover weri Sport 2015. Mulujja abe parking awo. Uweri wanene. Nkutidde. Oba yagala tusitule kamera ya sebo tukulage emotoka zonna weziri. Tuyina emotoka okuva ku muntu owawansi paka kuwa waggulu. Owulidde ekyo? Tulabe moto tulabe ku business, tulabe motoka mu Kenya. Tulabuze motoka mu Kenya. Mbalabuze motoka. Tulabuze motoka. Abantu kwe bali tulabuze motoka. Tulabuze amamotoka ago. Eyo giraba. Bino kukola. Eyo giraba. Eyo sinowa. Obadde kinawo tomanyira bya motoka ebweru wakolayo kinawo. Niwe mepenge kuwe kitiwe zana walwayo. Ebagita Ronaldo. Ronaldo. Eyo badde kinawe. Kati Land Cruiser elyekubuzeewo. Land Cruiser elyekubuzeewo. Ya milioni 45. Kutidde. Kiri kyadda kisibo. Kisibo kirambo kirengera. Nkutidde. Kati olabe eno. Ya milioni 13. Ozingo liko dogo. Motoka kyeyo. Bagita Tiana. Bagita Tiana Nissan. Ogiraba. Milioni 17. Iyo. Kati n'oba oliko ebyekika wano tukuguze emmotoka. Kati ogiraba eno. Eno bagiyita Ford. Ogiraba. Eriyo nena mmotoka zijjudde. Ozirengera. Nkutidde n'okutya. Mulimu empya zonna ziringa ezikozeeko mulimu empya. Zino ziri wano ziri used. Empya tulina bondi ya wali waggulu we tuzitereka. Tetuzitabika. Zinzo olwala obulolo. Totabika nga mbizi mu mbuzi. Zinzo okubala obulolo. Oyinza ziringa mbuzi. Totabika nga mbizi mu mbuzi. Oyinza okukozesa omusiraamu ensobi. Nalaba embizi nga erigula n'agamba bansalirako akabuzi. Babakanya mugamba lyaje eno mbizi. Omwana ziri muganda wange enaba kanjiddemu kasooka njagirira abantu ekifo kino Sula Motors. Ali n'omugaga naye waali wano wennyini nkutidde abeerawo n'oba oyagala mukwogera naye gwe buli ojja n'ogamba njagala kwogera na Sula abeerawo. Tulina chairman Nyanzi waali atali oli Nyanzi oli eyatunda kaadi ez'ekicukuli. Tulina chairman Nyanzi owa wano. Abantu wengamba twogera chairman Nyanzi balowooza twogera oli Nyanzi oli eyaguza abantu kaadi ez'ebicupuli. So emmotoka weeziri gwali obulaaya ng'okimanyi nti olina essuubi ery'okukomawo e Uganda tekikwetagisa kupangisa mmotoka. Kolagana nange osuleko emmotoka mpolampola ogenda okukomawo ng'emmotoka yo weeri. Oba oyagala nga tonesize ensindikira omuntu woweene mu kyalo ajjagikebere. Otegedde? Yes. Kubanga bangi era benkoledde ekintu ekyo. Bangi benkoledde ku kintu ekyo n'akomawo n'avuga buvuzi mmotoka ye n'agipaakinga. Naye kati olwo kyewayogedde kye twagala kye baŋŋambye omusajja ono w'omuleete ensi kyerinze. Wagambye nti basajja Mivule yasoma akatabo ka Hamu n'akola atya?
basajja mivule yalimba ensi nadda ne mukati buli muntu asomye akatabo ka hamu n'ataddamu magezi oyo aba alisiriwalira ddala for good kubanga akatabo kakufumiitiriza era wano neebaliza ddala omukulu hamu okubanga ye mugagga ye nasalawo atuwandikira obutabo naffe tuddemu ku magezi tufumiitirize basajja mivule luli emabega yagenda kulimba bantu musemanye yatunde ente n'agula embwa gwalirabeyo omuntu omusiru bwati ayinza okwogera ebintu ebyekisiru ekite kigeza talowooza ensi eno yali agenda kumalawo ebintu byayo nga bagala kugula mbwa nga balowooza embwa zifuna kiralu kati gwogamba wakikkiriza penge nti osobola otunda ente omuntu gy'osobola okulya esobola okuvaamu amata gwe n'ogula embwa gy'otagenda gamba nti noleero njagala nva kandi embwa awatali gamba nti wali akatale k'embwa nti ziri awo bazitunda lufula z'ente zijjudde gw'ove ku ekyo ne Museveni yennyini alonda ente gw'ogambe nti noyagala ogamba abantu nti ate watunda ente n'ogula embwa yandigambye wakiri yagula embizi nti yatunda ente n'agula embizi kubanga embizi tukimanyi nti esobola zaala obwana 15 buli mbizi nga katoka mitwalo 3 sinzira ku kika kati embwa Aiza Kateregono yasiba agule moloka enzibe era mbadde nsaba Aiza Kateregono abalina amagezi akwegatte kuba buli wakujja Uganda bamuguza ebimoloka ebibbe. Aiza Katerega tali Uganda mene ali Uganda yakoma mu America ne abeera nnyo n'emmotoka enkadde mbadde njala nnyo wajje abeere nga asobola okugula emmotoka waliwo abuuzizza wano bambuuza nnyo ekintu kino nga njogera ku katabo kano nti hamu yasoma katabo okufuna ssente nkugambe hamu akatabo yakawandiika naye ekitegeeza nti bye yawandiika yali abiyina mu mutwe gwe oluvannyuma lw'okufuna ssente ezo n'abiwandiikira abantu nammwe mubisse mu nkola ate si buli akasoma nti agaggawala kubanga osobola ogenda ku musawo muganda ate n'otawona ate ne wabaawo awona okitegedde bulungi kati basajja mivule yafumiintiriza essaawa zino ebigambo basajja mivule byayogera byonna byonna byamagezi byereere olaba nti afumiintiriza ni luli emabega yisima gwokyalaba yisima ng'akola vidiyo n'anyooka omutwe okyamulaba nedda luli yanyooka ng'omutwe ng'oyinza ogamba alimu ttanuulu mu mutwe njoba alina akabiri kyo bakayisizza akawalata ne katuuyana ng'akatambala tekasija asobola mukola ki kumumatiza ng'alina katawulo akamula n'okukamula naye ng'oluva ku live bwati bwe pa bamuyitirawo ku saidi bamuyitirawo ku saidi okitegedde bulungi nyina nesawa kakati yisima amala n'emyezi ena nga teri musirikale amukubidde essimu okuba ekyokufumiitiriza nze nasomye akatabo ako nenkyukira ddala gwolaba nkyasabuka kyovola bagambye nti tuyisa bagamba mbu temusobola soma the page ne mubuzaabuza mukwata bukwate banna gwendetera akatabo kange mu mmotoka wali mu nsawo basomere mu Kenya batebategeera basomere mu page Bukenya basomere mu ani waliwo agamba wano nga ntegeera nnyo ebyembizi gwe embizi ogimanyi gweyinza ogerageranya embizi ku kisolo ekirala kyona kyonna mu Uganda gwe wano embizi ezaala obwande 15 oyo yalabeko ku mbizi ng'ekola laavu eringa muntu bano ab'omutima omunafu bayinza nabo okusitukiramu embizi giraba edduka naawe lwakuba nti abagirya bagisuusuubya nnyo bagiriira mu mabaala ate nga twagala batandika n'ogiriira awaka ogende ku mudaala ogule embizi ogende naye waka bagifumbe n'abaana balyeko naye ssebo bo baagala giriira mu mabaala kyobalaba babakuba bbomu ebigodo ne byetabika mu bbiya aleka akalona ka Oluzungu as the world masterpiece reasons as the world masterpiece kala ebibimanyi saasoma reason and reality okalabye kasoma mbawulire reason is one's ability to critically analyze, make deep assessment and mind. Omanyi Oluzungu luno si lwangu. Ebimu ku obuzibu esinza okufuna mu mulimu guno kasitoma kunjogeza Luzungu. Kasitoma agenda n'ankubira essimu n'akwogeza Oluzungu. Ate agenda otuuka ku ground ng'Oluganda alumanyi. N'omugamba obwedda lwaki omumenya. Ate agenda ajja mu mulimu guno nga manyi nti eby'Oluzungu mbimaze. Nga manyi nfulya omulimu nga gwe gwa Luganda.
Niyo client agamba, okay, Mr. Bukenya, I saw your number on some social media handles. Mugamba yesebo. No ulirizanga, no ulirennaku ate n'atagula. Ndagala nnyo omuntu anjogeza oluzungu ng'agenda gula. Netali kirumanga kwogera luzungu, oli n'atagula. Wallahi waliwo omusajja yanjogeza oluzungu ennaku ezi. Neŋŋuma, nenjogera oluzungu, kati we yajja, nali ku ssimu ng'ajja anoonya nze. Ne bamubuuza, ssebo tukuyambe mu ki? N'ayogera Oluganda. Y'omanyi obusungu bwe nawulira. Alina okugula teyagula. Lwaki oyogeza munno oluzungu nga tetugenda kugula? Wama tweyongereyo. Kansoma akatabo naye ng'oluzungu si lwangu. God created man. God created man with a processing unity. The brain. Okay, God created man with a processing unity, the brain, in capital letters. Onagamba, which gives him or her the ability to think. Okiteke de bulungi. Tweyongereyo kali the ability to think. And the ability to think, analyze, judge, clarify, identify, differentiate, and mainly reason in all the prevailing matters before he provided one of all Banango Oluzungu. But the Oluzungu to be very good like a Sirwaga and Google like it too. Never cover. Oyinza the kirala ky'ombuuza olebe Tamale Junior yali afumbiddwa niwe tali kusoma akatabo kano ak'okufumiitiriza omukazi n'amuvaako n'amanya nti omuntu alina okuwasa ng'afumbiddwa omukazi Tamale Junior buli kimu bakimukolera waka yakola bukozi kulya mulondo n'afirika naye kasita yasoma akatabo k'okufumiitiriza n'amanya nti omusajja alina ku nsi alina okuwasa kati musajja wa buvunaanyizibwa nnyo pozi wisdom kaye akyatulemye akatabo ko kakyalina wisdom kaye tatali Bulaayi eno yagenze Swaziland ali kati yalinamu ka pressure yakomyewo yalinamu ka pressure k'abantu omugamba nti no bamuma visa y'e London kali eki yakoze mu kifo ky'okugamba nti no bakakole ku visa y'e London afuba agifune n'ayagala wakiri alinnye ku nnyonyi n'alinnya ye Swaziland atandika okupostinga ndi bweru ninga ka pressure agenda ka Amsterdam wali ki train gyeziri ate yalinya nnyonyi ya visa kyagamba erimu ya Amsterdam gyayina mu katabo ke Jessica pressure ke kamuyitiryako okumuma visa y'e London luli eri naye nga afumiitiriza kati takyayogera nga akuba amalusu akwata emikono nakyaza ku kaye wisdom katawa nkuba oluba akola ati taagala mulala inayogera ali ati uyo nagambye muno nasomera mu UPE naye naye byana bimanyira UPE izo w'emyaka 29 Lasta okasomye BHI oyagala nga nyongerayo batalina gwokyaza nga nyongerayo twogere tweyongereyo ssebo nkutidde nze nasomala kuba nasomera mu kyalo reason and humanity tuli ku page kugundi number 3 baba bagita batende chapter 3 reason and humanity life is basically and challenged to humankind and survival comes at a cost kale byasoma tatisobola bivunula life is basically a challenge to humankind yategeeza hamu nti obulamu ebiseera ebisinga buzoganya ku mwana Adamu and survival comes at a cost ate okubeerawo oba okuwona okwebeezaawo kijja kubeera nga kijja bakina batya era kyekyo ndowooza kyekyo tugere mu maaso kyekyo the stomach is the stomach is living proof as a human burden since one can't survive without necessarily feeding. Now,
kati atujja bisobola babitegedde byakufumitiriza ate eyakawandiika yasoma amateeka mukugu kati batasobitegeeze birakati katitazozibuwala bwe bulamu obwamu bwategeeza ndi si bwakusaaga bugenda buzibuwala watandise osoma oluzungu olusambusambu lwe bategedde kati otandise obizibuwaza kyategeeza haamu ndi obulamu bugenda buzibuwala mpola mpola bw'oterwanako aizulu